Era ekigulalogi kino ngera kiwoleza abantu be South Africa mwenna. Ekigulalogi ky'abantu be South Africa nkiwoleza ne Yoseri babula otabasira mutano wa Kalekezi nsi ya leta. Ekigulalogi kino kigenda sibuka mu nsi, kigenda sibuka mu kanyoyo ki. Kigenda sibuka mu kusokera ddala njalo soko kubaza abantu mwenna abe South Africa bana Uganda bawangalirayo. Nti bannange mwe bali nnyo okukola omulimu ogw'enjawulo ogw'ettendo okulabisa Yoseri babula otabasira mutano wa Kalekezi leta bizinde nsanga bisibe na nyiri toilet lukwata senior mwe bali mulabisa okwetola South Africa yonna. Newankubadde mwasanze okusomozebwa nga poliisi bagezaako bagumbula naye mwe balikola. Nja kwebaza mwenna ba chapter leaders abali South Africa ne bannayuganda mwenna bali South Africa nti mwe bali bali ddala. Kati ndowooza njagala tandika bulungi nnyo akalowoozo kaliro njagala kagenderera abantu be South Africa mwenna bannayuganda. Ngera njagala Yoseri nawe kana akalowo kino ekigulalo kigenderera Yoseri nga nsooka kuzanya ddoboozi lino mulyoke mulitegeere. Mwenna abadde balowooza nti Yoseri akwagala oba oli wa enale oba oli wani ngoli mu diaspora tana kyakwetaaza yagamba yafa ku bizinesi ye family ye talina mubanja talina gwabanja. Mubadde South Africa nga mukola ssente era nga muziteeka mu Uganda mulabirira family zammwe muzimbye amayumba muguza amamotoka mukola bizinesi. Naye omusajja bwe yavudde eri ebigawo byayogeredde mujja bitegeera nti omusajja talina mukwano gwe. Era nafunye information ndaga n'abantu mwenna badde bagati muwagira Museveni namwe mwavuddeko enviiri ku mutwe olw'ebigawo byayogedde. Kati ndowooza kansokenza nnyo eddoboozi lya Yoseri nga South Africa oba njala soka tegeeza ensi nga bwe tabagamba nti Yoseri yabadde agenze kulambula ku mukulu munne Ramaphosa muyaye munne banditi bate basinkanye n'ebigawo byayogedde South Africa byadde bizibu nnyo. Kansoke mbajjukirizemu katono nti omukulu Ramaphosa naye ali mu kaseera kabi nnyo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu guno gwenyini gwe tugendamu opposition oba abavuganya government ye bateekateeka okukola countrywide lockdown okwetoola eggwanga lyonna bazikize South Africa bako yakamanyiiro. Kati Yoseri ku zimu ensonga ez'amututeeza ekyama yagenze kuwa butya Ramaphosa lwagenda okuyita mu kantu kano n'okuba nti alina okuteekawo security ey'amaanyi n'okuba aba South Africa emiggo abasigadde babasiba busibi zezimu ku tactics zadde agenza omuwa okuggyako n'okulambula ku bizinesi ze n'okumanya ebintu ebitambula bita mu South Africa mweyogeredde ebigambo bingi. Yatuse n'okugamba nti aba South Africa batambuza business bulungi nnyo era ba investors balungi nnyo balina business itambula ng'oggyeko bannayuganda abali South Africa batamanyi nti balina ssente okuggyako nti yamayo bayita basangoma ba South Africa bakimanyi bulungi nnyo butyo teyayawudde mwani naani bonna bali South Africa n'abasiige ettoomi era ensi yasesse. Naye ensese kaki njala sooka bategeeza nti buli muntu yenna ali South Africa ng'omanyi nti toli documented tolina mpapula. Omusajja ono alinga yagambye migration oba poliisi ya South Africa etandika obbanoonya nti mwenna muli bazzi ba misango. Muzamu akitegedde bulungi oba oli wa NRM oba toli wa NRM statement gyakoze yabawaddeyo buwi owala Ramaphosa n'ebitongole bya gavumenti bitandika obbanoonya nti muli bamenyi b'amateeka naye nga temumaze mu South Africa ebbanga ddene nga munoonya ensimbi empya n'enkadde. Eno yabadde statement ye bw'ate bwe yayogedde. Muwulize bulungi Yoseri ng'ajerega bannayuganda bali South Africa. So I'm glad that you have got together the businesses of Uganda and the businesses of South Africa. Of course, South Africa had more entrepreneurs who had capital. The ones of Uganda are also coming up, but I'm not sure that there are so many. What I hear are the Sangomas, the ones who come here in South Africa. Come here to South Africa and pretend to be curing this disease, curing the other one. I think those are the investors that are coming here. Now, yagamba na Uganda bonna bali South Africa nga tayewuddemu n'agamba nti ye amanyi South Africa ekola business n'aba investor balungi naye ye tamanyi ba investor be Uganda bali South Africa yawulewuliza emirimu gye bakola nti basangoma bonna n'abakuba omusumaali kitegeeza bawadde mu migration bonna babalyewo over statement kanjidde bulungi bujiwuli mu abantu bali South Africa ujjo tubagamba n'abali bannayuganda nti Museveni talina gwayagala family muwulire bulungi nnyo njidde omulundi gusembayo. So I'm glad that you have got together the businesses of Uganda and the businesses of South Africa. Of course, South Africa had more entrepreneurs who had capital. The ones of Uganda are also coming up, but I'm not sure that there are so many.
what I hear are the Sangomas, the ones who come here in South Africa. They come here to South Africa and pretend to be curing this disease, curing the other one. I think those are the investors that are coming here. Now, all right. Kati mu kigula yugikyalero Yoseri tibahabula tabaselu mutano waka manyi nti otuuse. Manyi the moment Yoseri komulira nga ananaagira aba alimba akumpanya kubanga ye mukulimba mwana naagirira. Yoseri akivaamu yakiyita ekyato kino ekigula yugikicho n'abantu mwena bali mu diaspora manyi nti muli kulwa mwe. Era asaasira nnyo bannayuganda bali mu diaspora nga mukyawagira Yoseri tibahabula tabaselu mutano waka ensete tabizezede nsanga bisibe na nyiri toilet. Lukwata Syria kati mwenna bannayuganda bali South Africa ne Yoseri kansoke kutegeeze munange mu kigula yugikyalero. Akivaamu yakiyita ekyato olw'ensonga nti gwe kennyini Yoseri bwali ojja mu Uganda tewajja wadde ne underwear wadde n'engatto n'emu wajjanga omunoonyi w'obuddamu gwe tuyita refugee oba asylum seeker kano n'akuyamba n'ogifuna naye ate Uganda si nsi yajjajjawo si ya nnyoko gw'oli mu kukozesa bintu bya Uganda okufuna obugagga kubanga otunda ggwanga lyo olemesezza bannayuganda ebyokukola abamu ne badduka emitalo w'amanja ogenda okunoonya ekigula emagala eddiba ng'ensi yawe balemye Munnayuganda yenna afuluma Uganda ogenda okunoonya omuliro w'ekigula magala eddiba kibategeeza nti ensi ye muleme nga gwogi mulemesezza kati bw'obasanga gye bali n'otandika obbakudaalira nti basangoma simanyi baffere simanyi babbi sebo bano aba South Africa bannayuganda abaliyo bayingiza wakati wa miliyoni 5 ku 6 buli mwezi eza dola mu Uganda bagula amataka bazimba amayumba bagula amamotoka badduka ya business e Kampala boyita basangoma nego wajira mu Uganda toyina wadde n'ekimu kye wajja nakyo okujjako ate okubba ate n'olebesa bannayuganda ababeera mu Uganda ate batandika okugenda ebweru okusikinga asayira oba okubeera mu nsi ezitali zaaboobwe nga babonaabona ng'olw'okubugagga wadde otandise n'okutandika okubajerega gye bali ng'otegeeza gavumenti zayo ze bagobe munnange seruka mmayu tebakwata kulirye obudde bwe bujja njala kutegeeza Yoseri akamanyiro kakususse naye ate bw'omumanyira manyira mpola kubanga gye wava tomanyiyo bulungi njala kugamba ekigambo kimu nti ebigambo bino by'oyogera bijja kuddira kubanga jjukira waliko refugee nkiddamu once Yoseri you a refugee waliko refugee mu ggwanga lya Tanzania waliko refugee mu ggwanga lya Mozambique waliko refugee mu ggwanga lya Sweden Yoseri I'm here to remind you that yesterday you were in South Africa. You went on record by abusing and undermining Ugandans who are based in South Africa, who went there to look for green pasture because they failed to get earning from their country. So when you reached in South Africa, you undermined them. You said that all the Ugandans who are based in South Africa, they are sangomas. Some of them, they are asylum seekers because they failed life in their country. That's why they went in South Africa. But I'm here to remind you that previously, or some years back, you too, you were a refugee in Tanzania, you're a refugee in Mozambique, you're a refugee in Sweden with your wife and your kids. So right now, you have each and everything in your power. You forced a lot of Ugandans to get out of Uganda to seek asylum or refugees across the world, but you are there abusing and bossing around. Anytime anything can happen, you might too be a refugee again very soon. So stop abusing and undermining Ugandans. Kubanga nawe kenyini wajja tolina kyolina. Awe nkugamba nti munnange yogera bitono nnyo ensi ekulaba. Wano weva olugero lugamba nti buli akutta tajjukira nti waliwo alimu enjala. Kyenava mbagamba nti omuntu yenna nga amaze okukkuta kasita atandika okukkuta akufuna emize gino wammanga. Atandika okukuumula omukka ng'ate akatima we batalina kateera. Atandika okukuba ebyebajjagalo nga bikubira mu bantu kubanga yakkuse mulimu muva n'okkuba empiiyi naye ng'ekyo kiva ku kulya okungi neerabira nti waliwo batannalya. Mukulu olidde nnyo kkuse we bajjagala empola. Olidde nnyo kkuse lekera okkuba empiiyi ate lekera okufuuyira we batalina kufuuyira nkiddamu. Lekera okuta akatima batalina kateera wajja tolina kyolina nga n'embwa ensibe ku lujegero okumala emyezi 2 ekusinga okunyirira. Ne kati essaawa zino we bajjagala okuba empiiyi ogenda ofuuyira buli wamu osanze bannayuganda ng'oli ku ssente zaabwe kwe bamanyirira. Abaana bali e South Africa ne mu nsi yonna bakulaba ate kati baakutegedde luno
njala kubaza bana mu South Africa mo bali kwekalakasa ku exposing Museveni kubanga time ye tuuse tachina kyagamba bantu n'ekino ekibadde ekigwalo gikyaliro kyakutegeeza Museveni you was a refugee in Tanzania, in Mozambique, as well in Sweden, but right now you are well off. That's why you are undermining each and every person or any Ugandan abroad. Goroza to watuke nsi wajuamba. But very soon you will understand. Ekyo kyonche maza kikibadde ekigwalo gikyaliro kati njala genda ku video buli omu asobole kubanga awulira amawulire gano. Ntandikidde ludda wa ewatuufu. Ndowooza kantandike ka video kano tuve ku kwanjula katandike. Nabagamba nti abasajja bano banabyabufuzi ba old guns ba political prostitute akola statement nga togitegeera nemujjukira nagamba president wange Omululu Kyagulanyi Center muti banabyabufuzi bolina bano ba old guns balina move gye bazannya ehk ekyawaggulu jjojja okutegeera obutagitegeera naye kugamba nti loyo mupya mu kuteesa Mathaasi Mpuuga Nsamba ne munne bwe bakuleeta Mengo balina akakosa ak'okuleeta Muhoozi Mengo nete wakimanya nendoza wakimanya lately kati bwe bamala baleete Muhoozi naye jjo nawuliddeko omukulu ono Medad Lwega Segona ng'ali mu kwogera Mengo alina ekintu kyeyayogedde kye mutaategedde munnabyabufuzi yali mu DP basajja bayaaye nnyo akola statement n'asooka basanyusa n'ayisaawo kyayisizza bukyanga Buganda etandika okubanja ebyayo emyaka gigenda 50 Lubega Segona nga mulina muyaye munnamwe mabige Mengo mutandika okola ku statement nga muze tusobola kuinterpretinga statements zino mu statement ono gye yayogedde yasose kuyisaawo nti Kyagulanyi president we ono wayiga ku yayite Mengo nti era kirungi nnyo era yigamba nti president n'amala n'ayisaawo statement mwena gye mutaasobodde kwetegereza ng'etegeeza ki balina gwe baleete Mengo bano bennyini njagala mujuulirize asooka n'awaana Mayiga n'awaana ne Kyagulanyi nti Mayiga yamuleeta bulungi nnyo nene bwaleeta oli bwategedde kubanga balina bye baagala wuliriza bulungi nnyo njagala mbazanyire video ne statement enkulu gye njagala muwulire ye statement gyagamba nti ne bwo kati nga mumaze okuleeta waffe ne bwoleeta oli kye njagala muwulirize mu kyokka ensangi zino obukulembeze buzibu naddala bw'oba okulembera Buganda kuba buli Muganda mugezi abagezi tetukulemberekeka era okutukulembera naawe oteekwa okuba mugezi munnaffe sinakindi okutusingako obukulembeze bwo bweyolekedde bulungi mu kutukuŋŋaanya era nkwebaza juzi bwe wakyaza pulezidenti wange nze gwe namanya Robert Kyagulanyi Ssentamu kundulu eyo nyinza okunnyonnyola amaze obbasesa kati agenda kuyisaawo ekikye ne feesi ekyuse nze sirina mutawaana ne bwokyaza gundi oyo okuggyako sebo tibuba omulabyeko mutugambire atwala ebyaffe akumyewo byaffe byeyatwala kuba eggwadde ne ligambwako nnyini lyo ffe gw'otugatta gw'otukuŋŋaanya n'olwekyo togaana kumutugambirako kale mu mirembe akomeewo ebyaffe ngenda kuddamu video eno njagala mulabe facial expression ya Segona ng'ayogera bw'amala okwogera Kyagulanyi wali ng'aseka bw'aba ayisawo message y'abakama be n'akyusa face kyenjagala mujje message omutegere bulungi bano abasajja mission yaabwe kyenjagala muwulire bulungi nnyo wulira ensangi zino obukulembeze buzibu naddala bw'oba okulembera Buganda kuba buli Muganda mugezi abagezi tetukulemberekeka era okutukulembera naawe oteekwa okuba mugezi munnaffe sinakindi okutusingako obukulembeze bwo bweyolekedde bulungi mu kutukuŋŋaanya era nkwebaza juzi bwe wakyaza pulezidenti tunulira feesi ye nze gwe namanya tunulira feesi Robert Kyagulanyi Ssentamu kati musanyufu agenda kyusa face ne statement face ekyuse face agenda kyuka ne statement face ekyuse era nze sirina mutawaana ne bwokyaza gundi oyo okuggyako sebo tibuba omulabyeko mutugambire atwala ebyaffe akumyewo ebyaffe byeyatwala kuba eggwadde ne ligambwako nnyini lyo ffe gw'otugatta gw'otukuŋŋaanya
n'olwekyo togaana kumutugambirako kale mu mirembe akomeewo ebyaffe. Zino old political guns or political prostitutes bakola statement nga ojja kulwa ogitegera go muntu wa bulijjo kujjako fo gikunyonyola kati mukitegedde kibasindiikiriza awo nvuddewo. So Mr. President, ndi wano kutegeeza nti akabinja ako ne mayiga waako kibako planningira nakyo kinene nnyo eyo tujja genda olala nga nkomye omuluwumula. Kati njagala tutandike ne video. Mwagala ntandikirewa? Ntandikirewo no comedy, ntandikire ku information, ntandikirewa? Ntandikirewa? Yesu Kristo. Okay, kantandikire ku no comedy. All right. Mukulu Felix Kuraije oli otya je bali kujja otusa kansulenti gitambula bulungi nnyo. Munange bwe tubeera ku video zino tuanalyzinga issues zino muloza abantu bantuli basiro ne tutegeera bulungi nnyo. Mukulu Mwesigwa kansulenti oli bulungi ne muganda OKUTTA mwe bali kujja mutusaako engalo. Naye ndoza mutulaba kama tu ebisebezo mutuyita mbuzi tetuli mbuzi. Kati ono ye muganda OKUTTA ngali ne Yoseriti bahabula utabasiba mutanu wa kale. Si yo OKUTTA gwogamye ti muganda wo. Oyo state agent ngali ne Yoseri. Oyo OKUTTA ngali ne Yoseriti bahabulwa. Ekyo tukimaze. Era yono wano OKUTTA ngali naawe. Si oyo. Ngali naawe OKUTTA. Eri tumusanza ali ne Yoseri kati ngana ali naawe. Ekyo kiwedde. Kati eyo nga sinagenda. Ntandise bwenti. Mukulu Felix Kuraije nkulamusizzaako je bali kujja otusaako engalo kansulenti gitambula bulungi. Kansokenze bana Uganda katono nnyo. Mu history okuva Yoseri yayingira mu ofisi ya Uganda abantu bamwanda mining bamunyoma. Ndebo yabiranga meeting izo nezatuleza government yatulanga bwati nasirika ne mu kusirika ko yali abala bintu bingi nnyo. Era kyovolaba waliwo omuntu afana Yoseri esawa zino. Tulimu engeri gyakola bintu ya Yoseri nyini asoka nasirika banabanga atalaba n'engala buli kimwa kibala the same tactics. Na ye emyaka egyo gyonna Yoseri abadde mu Uganda nga akola tactics enkambwe. Kati twatuusa olwaleero azzeeyo tactics ez'olukumulwenda 7-8 azikomezaawo n'ezo tezikyakola. Reason being ekisookera ddala Yoseri bw'ali ng'oyagala okuvumisa gavumenti zonna enkadde ezibaddewo gamba eyobote yasooka newetaba mu kutwala mu kulumba olubiri lw'Emmengo okuddusa Ssekabaka Muteesa newetaba mu kusula gavumenti ya Amini newetaba mu kusula Kitokero zino zo zitulamu era ng'oyina ba agent bali mu gavumenti ezo naye ng'okola otya wajjanga n'owamba n'otta abantu ng'oyambadde yunifoomu za gavumenti ezo zonna bw'omala okutta abantu ate n'okumawo emisana n'obagamba mulabe kye nabagaye mutuwa abaana mwaganye gavumenti yabase abantu ne bakwatibwa ennaku ne bakuwa abaana by force ogenda okulwana. The same tactics zogenda okozesa ennaku zino enkadde. We are here to analyze and to inform Ugandans that whatever thing is taking place on social media about Robert Kyagulanyi Ssentamu National Unity Platform plus People Power, which Mzee Museveni using, those are the old tactics yakolanga mu kinaana. Akola ekintu mu public obanga kyekwese n'amala n'akijjo n'akisiba ku muntu okumulabisa mu public nti muntu mubiye ne yeeyonja. Kati n'okujjayo no Mwesigwa kennyini yagambye yajja mu kati kijalo banalize kino mutegere nti obukodi bwa Museveni akola ekintu n'amala n'akiteeka ku muntu ye gw'ayagala akiteekeko ye yeeyonja ejjike ebbala kyabadde akola. Already ayina mission yagala okusiba Robert Kyagulanyi Ssentamu omuteeka omusango gwa treason agirina mission weeri n'ekyo kyaganya engeri gyakizannyamu. Abadde agezezzaako abantu bangi bazanyisa omuzannyo ogwo naye nga tebalina ngeri gye bagenda kukikolamu. Kati mukulu ebintu bino mubiveeko ebintu byabasukka dde okutegeera katutegeera nnyo. Kati njala kulaba ono mukulu Felix Kuraije wena otunulanga omuntu ali mu kamugwanya asala ezzike. Laba Felix Kuraije bw'atunula yenna atunulanga omuntu ali mu kamugwanya asala ezzike. Omusajja omukulu obulimba obubajjudde wena olinga omuntu ali mu kamugwanya ali mu toilet asala ezzike okitegeera n'ojja ku media n'otandika okulimba mu bintu by'ekisiru. Felix Kuraije manye ku video bajja gikuwa wenna otudde n'olubuto lukulinga entomo ya kasasiro oli mu kulimba bantu olesa abayayi bamwe bwaseetinze ng'ogamba nti simanyi musime Bobi Wine yayokyeza abantu alina drone. Sebo mukulu
okwo okunyinyiba facial expression ekulaga ebitufu byonna byemukola ebya bulimba kati katutandike bulungi n'olugero luno tutandise tutya omukulu ono okusookera nagamba Mr. President abachajukira video yange nakugamba sawa omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu omuntu yenna go bakwata nga abadde foot soldier nzira mu statement in for last time nakugamba Mr. President omuntu yenna go bakwata nga abadde foot soldier ne bamuteeka mu komera oba mu torture chambers soko mwewale tajja kuddanga mu badolooza ajja kuddanga ina mission ndala ekyo nakikugamba era ngenda kusaba nga sinagenda maaso tuyina sectors nyingi mu national platform and people power Mr. President ekifaananyi kyo n'omuntu goba kikubiza naye kitegeeza buwumbi bwa nsimbi across the country and across the world. So the moment omuntu afune ekifaananyi naawe kimuwa access ku protection okwetola ensi yonna ne kimuwa access okufuna ensimbi ewayo seriti bahabula otabasoma mutano wa karekezi kati ngenda kusaba tuyina departments let us share the work omuntu ina bwava mu komera nga badde foot soldier oba munabya bufuzi toddamu kwekubira ekifaananyi muleke omukulu owa mobilization wali kisa center mu wali general secretary wali n'abalala abantu bano bagenda kukozesanga omusingo okukola bye baagala ono okujja balina mission ngamaze omutendeka njagala mbazanyire video yasooka mulabe bigabya yayogera mbazanyire video efulumye olwala mu facial expression ye nabaga nti abantu bano bava mu kobera ngamaze basomesa kye bagenda okukola n'okwogera then tulyoke tugende ku kiddako ono ye Mwesigwa nga amaze okutukira ba Kyagulanyi Ssentamu mutunde facial expression ne body language then mbazanyire Mwesigwa wali mugenda kutya oye Mwesigwa ngabasiri wano batusala ba mu nenga jeso so mu feeling anti omugwa kubuza yao nenga bakusiriye njegere ne bagamba nyamusira wele zina musako java bagamba oja tugamba ne bagamba mukebere simu yange nola mwechiri yagatiwa mbera ko kuchita NUP muri bade mukola cyona se mwagala okola ngazode ekimanyi olode simu yange tuchalanga yajina atenge ebintu bisinga byonna biri mu simu yange nabakebere simu kati nainga buli kyo bakubuuza nogano kidda face ne body language obulunga busanenga tosobola kwerwanako obulungu gulumira mu kifo kimu kyaba bambuza oye Mwesigwa nga ze wa Kyagulanyi mu kusooka kati laba Mwesigwa nga kulayije amulese okwogera kasasiro waabwe laba body language ne face expression n'ekigambo kyeyogera nti president we bale kuntaasa na kunsabira kati amuyise kibanda njala muwawule statement era n'ayogera nti abantu bamuwa deal be baliranye Kyagulanyi okitegere baliranye Kyagulanyi kitegeeza babatandise okulukulu batuuka ku Kyagulanyi kulira sawa mbadezo kwa kutangaza ezi y'Uganda sometimes we biberawo sisi kama uzati ngenda kwenye Uganda wangono mura bawani nabadde okuja okutandikwa mu kiko oye kaddo oli alina musebere gyembalaze nzegomula bawani kapanga ekintu yantukira bamuyita Akyusizza abeera kugabya olanga nandukira mu kintu kyonna togenda wulya peyiona so bajja ne bakukwata nga bakukwata naye ebise bakukwata bakusawula bakola nebakukoze nakukitali nawe bakusoza kusibe kamala okusiba nebakujendekera bakuja kusibe bakutwala mubyaleena sondo kwati liwani madde bulwa baba nsulu ko babiri yawe baba yemeni kwali ke ala hadi saka funa soma ya kuyo kupagani ya badatambula kati mukuru Mwesigwa
ne mukama Felix Kulaije ne Yosef Baharo tabasira mutano wa kale kyensire temzezede nsanga bisipenda nyine toilet okwata senior mumpulirize bulungi nnyo ogambye anti emizanyo gino mwagizanya gyo nakyo kama kusooka wali video gyenzanye body language ne byogera birala nnyo ku bino ogeba kusubiza milioni 5 era bajja ne bakuwaba mu drone bakubbe bisoso whatever you said bogus and nonsense njala kubuza ne Felix Kulaije kisokera da mixa Felix Kulaije mu mateeka agafuga eggwanga Uganda osobola otyo ku presentinga suspect mu public media nga atona gambi mumukutenga suspect bwe mukwata suspect kiba kitegeeza mumaze okukola kye tuyita profiling ne investigation zonna era omuntu avunana n'abavunaani avunaana kati ono yavunaana abavunaanibwa bali luddawa mu investigation okujja okupresentinga ekintu kyonna in public ba mu court musoka kufindinga obujulizi ne muleta ba suspect avunaana ligo bavunaana kati mugambye nti bintu bino kyagulanya bimanyikira abantu no badiringa no byagambye waki tisimu mwasoso kwata bifunga temuna presenting ono kubanga oyino ku presentinga ono go presenting zulayo nga ayogera nti obadde oyina kusooka kukwata bali bonna n'olyokoleta charge sheet n'ogatugenda muvuna n'emisango ABCD bano ba suspect n'obateekawo no kati kino mukoze presentation mu public kati mu court mugenda teekayo kuba this is a criminal case and a blackmail mwandibadde kye mwandikoze mu investigation tebasobola ku presentinga suspect mu public nga tali mu court mu suspect yenna appearingira mu court ndekati golese suspect omutadde mu public addressing the public nga bwe kyali nenga tewaliwo baki abavunaanibwa nga tebaliiwo ate nga bavunaanibwa we bali batambula ne mulya mmere kitugimma abaana Kulaije wenna omegeredde olinganga omuntu ali mu kabuyonja asale zike Kulaije tukule wenna omegeredde olinga omuntu ali mu kabuyonja asale zike omusajja omukulu ku myaka gino mulete ebintu mu myaka bya mukulu ndakinanga muli bulabwa wenna wamegeredde alinga ali kabuyonja asale zike ne mulimba abantu before nga tunda presenting omuntu yenna oyina soka kola thorough investigations abanonyezi abatebereza okwanti batuso ofunde ku muntu ne mbakwata ne mbateeka mu kone bavunako ne mbagulako omusango mu presenting the suspect mu public ku mawulire nenga ate tasusegenda mu court kati kiki muba mutegeeza ate n'ekidala zino emboozi tezikyakula kubanga tuzimanyi bulungi nyumba de muzikole ebbanga lyonna mission yamu yakuteeka Kyagulanyi munda tugimanyi kumuteeka ku treason case era kuba mu bagenda omulumiriza tumanyi ti mwaba tesettinga ddawe bali mugenda bagenda mulumiriza kubikola ebitaliyo naye tutegeera nnyo ku guno omwaka byonna emukola zo firimu za muzifiire mu kati ngenda bagaba na Uganda omwami ono tetumuwa nnyo matu kubanga he had become a diversion ono Eric n'akabinja ke diversion tugiveeko n'ekirala kye batandise okugamba nti Kyagulanyi awagira homosexual which is wrong Kyagulanyi n'ekimuganya okugenda ebungereza yayimba oluyimba ng'awakanya enkola eyo kati badidde bonna abaana bali ku TikTok naba internet propaganda lisi batambuza ekiboozi lwaki Kyagulanyi tavaayo kwogera ku homosexual bakifudde nti atabiwa no diversions bazikola no Museveni akola ekintu kye bayita blackmail asobola okuteeka ku billions and billions of money okwonoona erinnya lyo in any way possible akusse wansi agenda okuttanga amaze okwonoona image yo eyo system gibaddamu Museveni ng'agenda kutta omuntu asooka kwonoona image ye mu public bagenda okuttanga oli public news nga talina kyakwagazaako kati mulese no diversion ya Eric already ku social media mwasasudde ssente abali bali mukuba Robert Kyagulanyi ssente muti awagira ebisiya gambu lwaki tavaayo n'abyogera ku Robert Kyagulanyi ssente mu statement ze gyeziri yazikola kati diversion ya homosexual abaana gye batambuza social media ngabuza Robert Kyagulanyi ssente tavaayo that is a diversion ono Eric diversion already waliwo kibadde kitambula ekyamba baati nakyo mukifudde diversion okitegeera kati ebintu bingi nyongera basaba bano mubaleke bafire mu firimu yaabwe ekyo nakyo kiggwe kati omukulembeze ndowooza kansooke kuwona security alert eno ndyoke ntandika information yange nayesenyene mbwangu ekisookera dda kansooke nti mukulembeze yange kwoli Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu I greet in the name of Jesus nga bwe nabasuubiza nti ngenda kuwummulamu for 30 good days nga mpumuddemu omutimbagano for personal reasons eno esecurity alert esemba eri omukulembeze w'eggwanga kansooke njogere mu luzungu Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, I'm here to inform you that whenever the state fails to kill you,
the state finds any way possible to eliminate you, but using the close friends, the close friends of you, or your relatives, or your counterparts. If the state fails to assassinate you, the state makes sure that he uses the close friends, the close relatives, or your fellow politicians. Kati wano wenkugambira nti mukulembeze wange yalobere mwegendereze nnyo. Yoseri tibahabulwa ye takyasobola kukuba kisasi obokozesa ekintu kyonna. Wabula nti government webe kulemereddwa gokutanga omuntu esobola okukozesa omuntu yenna akuliraanye either mu nabyabufuzi, esobola okukozesa omuntu associate wo, esobola okukozesa bodyguard wo, esobola okukozesa omuntu yenna akuliraanye okutuusaako obulabe either family member oba politician munno okukola ekintu kyonna kye baagala okukola okutuusaako obulabe. Kati njagala ompulirize. History asoma bw'ati nti government weberemeddwa, when the government fails to assassinate you, they either use your friends, family members, or your associate to finish their mission. This is exactly what is taking place. So, Mr. President, I'm here to remind you that the history can repeat itself in Uganda, because I'm here to inform you and to give you the further evidence about what happened previously in other countries. Mr. Bobi Robert Chagulanyi Sentamu, please listen to me very carefully. This Eric Mwesigwa and the entire government, they are looking in the one way or the other to flame you with a treason case so that they can put you inside. But before that, they are planning to assassinate you using your fellow friends. Yes, lwaki bajjo Mwesigwa ono atekewe ebiwooziwoozi kubanga balemeddwa okufuna bagala kwesa munno. Kanjala kuwako muganda wange ebiwoozo bino. Wegendereze nnyo abantu abakuliranye ebyo bintu nzize mbigamba nega nti abantu abakuliranye bagenda okuvirako entabwe. Iranza, I don't trust anyone around you. Ngenda kuzaayo. Tugenze ku mugenzi Savimbi yali muyeekera w'amaanyi nnyo mu ggwanga lya Angola. Era Savimbi eyamutta yali close friend. Yali sort of friend and bodyguard. Savimbi tewali atamujjukira ali wa Angola. Tugenza ku mugenzi Sankara wa Burkina Faso, one idol, some of your idols, omugenzi Sankara. Ali agoba kuteka ku mutimbagano wonna. Sankara wa Burkina Faso, bodyguard ye yamutta. Tugenza ku mugenzi Desire Laurent Kabila owa Congo, bodyguard gwakozesa okutta Laurent Kabila. Tugenze ku Sir Edward Mutesa oba Ssekabaka Edward Mutesa, bakozesa mikwano gye egiri okumpi Abaganda okumusenda okumuletera omuwala Ssekannyo eyamuwakanya kawulire n'afa. Tugenze ku mugenzi Saddam Hussein owa Iraq, bakozesa inner circle member owa Republican Guard nga America emaze okuteekawo $1 million n'alinkinga Saddam yali ne bamunywa ne bamutta. Eno nkuwa history nzoma ibintu bibirako reference. Omukulembeze wange nkuwa history nekulako ne reference. Nti government bweremerera okutta mu public esobola okukozesa omuntu akuliraanye okutta okutuusaako obulabe. Nakati bano kye bali mu kukola ekyokulabirako kyekyono Eric naye ate eri abala balinga Eric abagenda okujja ne nagamba nti omwana yenna gwe bakutte oba foot soldier bwagenda baba mu trainings kyekyo kukola nono Eric ebigo byeyogedde bimatankala ng'empale ya Museveni. Kati mukulembeze nkugambye ne nkutegeeza nti nze ngenda kuwumula ennaku zange 3 nga siri ku social media naye weegendereze nnyo kuba ekigenda okujja kika. Nabagambye nti olwedde tuli mu November wa 2023 tugenda mu 2024 speed egenda kuba nnene nnyo. Nkuwadde ekyokulabirako nti Ssaabayeekera wa Angola omugenzi Savimbi bodyguard yamutta. Ne tugenda ku mugenzi Sankara ono idol oba omuntu gwonyumiza ku bantu ba Pan-Africanist era owa Burkina Faso bodyguard yamutta. Tugenze ku Laurent Desire Kabila owa Congo era bodyguard yamukuberias. Tugenze ku Sir Edward Mutesa era Ssekabaka wa Buganda president yasooka. Closed friends Abaganda nga bakozesa omukyalo Ssekannyo ngobota bayiseemu be bawa Ssekabaka obutone bamutta. Tugenze ku mugenzi Saddam Hussein owa Iraq. Inner circle member owa Republican Guard
bwe yawulira nti waliwo miliyoni 5 eza dollars bamuwa okuwaayo Saddam omwami ono yakwata Saddam n'ababola location Saddam ne bamuwa ssente meka bamuwako emitwalo gyali 2.5 ku miliyoni 5 oyo yali inasaako yawaayo Saddam Hussein kubanga olutalo lwaluganye nga balina okugyawo Saddam Hussein by all means kati omukulembeze wange munnange radio bwekubikira tojikuba mugere nze nkwadde yisule nkubuulidde setubeferinza okutta esobola okukozesa omuntu akuliraanye okitegedde bulungi kati awo nvuddewo nyenze ku information eyandeese kuba ekyo mbadde njala kuyisa obuyisa mawulire gange kati eno message njagala egende mwenna eri bannayuganda abali basaira mu kisikazo okwetoola ensi mumpulirize bulungi nnyo naye ng'ekisookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwenna abali mu European countries abagwerako passport zammwe nti bandandira abakima passport zammwe ku embassy eri Denmark embassy ya Denmark eya Uganda bannayuganda gye bajja passport okusinga mu European countries ndiwo okuba nti embassy erimu abanyampi mwenna abaludde okufuna passport zammwe embassy ekikola kagendere ng'omukadde akogga muleme kufuna passport ezo kubanga bali mu embassy z'abasinga obungi banyarwanda bonna mwegenze nnyo gwanga libayita abanyono bali litupolo yoyinze so abantu bangi basasula dda ssente ze passport ziri myezi 5 badire yinze tebawa passport ze bagende bagamba nti juzi nga tebafunye passport ekyo nkimaliriza kati no message njagala egende mu ndaba na Uganda abasuubira okuva Uganda n'abagivaamu nga munoonye empapula basalira musikazi oba refugee abanoonya refugee status across the world. This message is loud and clear. Mumpulirize bulungi nnyo sagala mugaito omusajja teyatugambye olwatuuka munnaye nga Uganda ebalemerera mugenda mu nsi z'abazungu okufuna ekyo kigulira magali ddiba ne mutuuka eyo buli omu awaayo mboozi okusinziira ku ekyo kyaba ayagala kimufunisa empapula ekintu ekirungi naye mumpulirize bulungi nnyo Yoseri we yategera nti bannayuganda basinga obungi badduka mu Uganda bagenda bafuna obutuuze bw'esendala nga bayita mu nsonga zonna ze baagala okumuteekako oba ze bamuteekako entuufu naye gwe omuntu asaba empapula luze ebigero bino njala sooka okutegera Yoseri ne munne Piraato badiployinze abanyarwanda okwetoola ensi zonna bannayuganda gye bagenda okufuna asayira mu ba refugee status bano bakolanga ba lawyers ba migration lawyers bano bakolanga ba interviewer bano bakolanga ba interpreter immigration lawyer ye lawyer asobola okuwozesa emisango gy'abantu abaagala okuyingira oba okufuna eggwanga eryo oba okuwoza emisango egyo overstay interpreter ye muntu avunula olulimi lw'otamanyi mu nsi eyo nga yalumanyi naye nga gwomanyi oluzungu amanyi oluzungu asobola okuvunulira mbali mu lulimi olulala naye waali era ba interviewer ababuuza ebibuuzo ebyo mulimu ba agent ba Museveni naye mubadde mulina kye mutamanyi abasinga obungi gye muli mu nsi yonna mwasaba dda asylum nga mugenze myaka 3-4 tebakuddangamu reason being Museveni bya deploying abafere bano bonna abali mu offices mu America, Canada, Europe n'ensi ezisinga obungi application zammwe zonna information gye mwawaayo bana abasajja bawangayo information endala that's why nti mulireyinza okufuna reply okuva migration offices across the world eri bannayuganda basayira seekers ekyo mbadde temukimanyi omuntu akubuuza ne bagamba omanyi lulimi ki no bagamba nti mmanyi luzungu oba oluzungu sirimanyi manyi Luganda banoonyayo omuntu gwe bayita interpreter nga amanyi Oluganda nga amanyi n'olulimi lw'ensi eyo n'ebiseera ebisinga ba interpreter abo babeera Abanyarwanda mwegendereze ennyongo akubuuza ebibuuzo ng'abiza mu lulimi lw'abali naye yennyini Oluganda batalumanyi n'oluzungu olumu baba tebalumanyi bagatta lugatte kati gwe bw'omugamba nti muna Uganda ekinzirisiza bwe kiti olw'okuba nti ali ku mulimu gwa Yoseri ebiseera ebisinga babakola recommendations enfu ne mulinda reply okuva migration oba empapula zammwe ne kigaana solution yiino bw'obanga oli mu nsi z'abazungu wagenda kusaba asylum oli muna Uganda please genda okebere ku fayiro yo saba fayiro ogikebereko ne bw'obanga ogenda teekayo application y'okusaba asylum oba okusaba refugee status making sure nti migration lawyer gw'okozesa wanseyo munansi oba mweru ekirala bw'ofuna omuntu yenna interviewer nga tomwesiga oba tomwesiga tegeeza office ya migration nti omuntu oyo simwesiga bulungi munfunira omuntu omulala ezo right zonna zizo bw'oweekengera omuntu oyo oyina eddembe libaga nti omuntu oyo siri comfortable naye okusinziira ku security yange munfunde interview omulala oba interpreter omulala nkiddamu tegeeza munno nti tegeeza ekitongole ky'ogenze mu office oba ya police ogigambe no I'm not comfortable with that person please may you
give me another person who can interview me or another lawyer. Kubanga kikirizibwa mu mateeka okozesa omuntu goli naye comfortable omuwe ebyama byo. Ntegezeddwako mu America gye kiri, Canada gye kiri, mu Europe ate kiri kyekka. Mwenna baludde ofuna asylum status, abaludde ofuna refugee status. Kino Museveni yakiteeka mu system nga bakikozesa okuba nti bafeerinze bannayuganda. But the moment you take long to get your papers, get to know that abantu abo bonna bali mu lukwe lwa Yoseri kubalemesa funa mpapula olwa interviews emukola. Kino kyolekera mu Europe, mu America, Canada ne some Asian countries. Ojja kumbuuza ensi endala ziri mu ki wano wetutuuse tugenze kulira okukomba essowaani. Gwe munnayuganda yenna asuubira okuva e Uganda ng'odduka oba oli ababayita bata ng'onoonya ekigula Magala eddiba oba odduse byabufuzi, teweetantala okugenda mu nsi za Middle East ng'onoonya asylum oba oyagala refugee status. Babayita ba economic migrants. Ng'odduse mu Uganda embeera ekulemeredde oyagala kugenda kufuna kigule Magala eddiba mu nsi z'Abawarabu. Nkiddamu Geneva Convention gye muli agreement zizimu ku ndagaano ezaasayininga okwetola ensi yonna nti omuntu waddembe okwekubira enduulu nga ayagala kufuna engeri gye bamukuumamu olw'ebizibu ebiri mu nsi either entalo oba ebyamaka oba ebyeddiini, ekyo kikkirizibwa. Naye mu nsi za Middle East ensi ezisinga obungi tezasayininga ndagaano eyo ey'okuba nti ziwa abantu refugee status oba asylum, kubanga bo enkola yaabwe ey'ebintu ndala nnyo kyovula nti wali yali agambye nti nafunye asylum oba nafunye refugee status mu Middle East tekiriyo. Bagenda kukwata bakuze ku nsi yammwe Museveni akutte. So bw'oli asuubira okutoloka e Uganda togenda tongera Middle East kufuna ya asylum oba kufuna refugee status is impossible. Ne mu some African countries teweetantala n'ogenda kubanga Museveni alinayo omukono omunene. Jjukira nti ye alina ensi z'akolanagana nazo okuzza bannayuganda e Uganda. Naye ng'ezimu zikyasetulinga basalamu seekers naye nga yo Middle East kakutanta n'odduka bw'ogenda Middle East kufuna mpapula owabuda mu nsi ezo. It is impossible. Ensi mw'oyinza okufuna empapula Europe, America, Canada ne some Asian countries, Middle East, part of Africa, kafu. Geneva Convention Agreements, Middle East ensi ezimu tezagisayiningira kodda tezeetaaga kumanya ebintu kyobula tebagaba ya asylum, tebagaba refugee status tebiriyo. Okitegedde. So mubere nga mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu bye mbagamba mubiteeke mu nkola mujja kubeera bulungi nnyo era buli kimu mujja kitegeera. Nvuddewo. Ngenze ku mawulire agatalinda. Njala montagingire Meya Werubaga ne Elias Lukwago. Meya Werubaga ne Elias Lukwago mbeetaaga ku video ne Kampala City Council mwenna. Ezimu ku drone zange zantegezezzaako njala tegeeza Abaganda mwenna abalangira n'abambejja basafari bannaava waliwo ekintu ekigenda okujja. Naye nga bagenda kiyisa wala. Waliwo enteekateeka Yoseri gyayagala okumanyirira ddala akamanyira Kasumagiza eyalira okumanyira Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda butya. Mumanyi nti Nantawetwa yenkulungo eri walinga eyawula wenkulungo wakati eyitwamu emotoka ezikirire Kampala nezidda enezidda Erubaga wepo nezidda ku lubiri nezambuka ku Bulange Mmengo. Naye Nantawetwa eyo wakati waayo wayitawo omuntu ogu Ssaabasajja Kabaka era kyeva wayitawo Nantawetwa. Kati olw'okuba nti Yoseri alina ego alina futubazi ku Ssaabasajja Kabaka kimuluma okuba nti Ssaabasajja Kabaka yayite wantu awo omuntu omugo baggulira tewali mulala. Kati olw'okuba nti ayagala kumala Ssaabasajja Kabaka mujoogera ddala Yoseri ng'ayita mu Kampala City Council balina enteekateeka mbu bagenda gaziya Nantawetwa naye ng'ekigendererwa kyakuggyawo kitiibwa na buyinza bwa Ssaabasajja Kabaka bwalina ku Nantawetwa bagigule buli muntu asobole ogiyitamu nga ne Museveni asobole ogiyitamu so si Kabaka yekka. Drone zange zategezeza nti omuntu ali mu kintu kino kitambuza kiguza bakansala ye Meya Werubaga omupya owa National Unity Platform ngo bayita mbeera ze Mawula Zaki. Meya Werubaga Mawula Zaki mbeera ze bakuwaana okudduka ate toyita wammwe. Diru ya mwene erimu emitwalo gya $20 gye mwagala okutambuza abantu b'Erubaga mu kitegeere. Abamu bayetabye mu kujjawo ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka n'okwagala bagenda gaziya Nantawetwa. Mission ya kujjawo ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka nti lwaki ayita mu wakati wokka ye nga muntu omu ng'ate n'abantu abali ku level y'emu y'entegera ya Yoseri.
Molokuba temulina buwangwa muloza nti buli kimu kyakuzanyirako kino kibagambye mukiwulire bulungi kijja kubeera bwe kiraba kiti kibadde omukama yamanyi nze drone zange zampadde amawulire mbategeeze Obuganda mbategeeza nti waliwo enteekateeka nga bayise mu mmeya w'Olubaga division mbeera ze Mawula Zaki bakansala basinga obungi ogenda obapolota okuba nti baagala kuyisa ekiteeso ekyo n'antawetwa eddemu egaziibwe naye kino mugenda kikola ne mission ey'okugjawo obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka bwalina obw'ekitiibwa kye nti buli muntu asobola okuyita omwo n'aleega buleezi ku lubiri oba n'aleega bulange nti lwaki Ssaabasajja Kabaka yaliyo n'ekino ekintu Omunyarwanda yakirimu yo seeri okwagala okusanyawo ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka kati mmeya w'Elubaga mbeera ze Mawula Zaki nkutegeeza muganda wange bakuwa n'okudduka ate tokyampuluka bunyampulukusi lyako by'oba osobodde wadde oliwa national unity platform zesisaagana abanyampi bali mu national unity platform nkutegeeza mmeya w'Elubaga mbeera ze Mawula Zaki walino Zaki lyambyante oba lyambuzi naye nkulabula bakuwa n'okudduka naye tonyampulukira mu kkubo mu koona zino ensimbi zo baba zijja kulakira muve ku kitiibwa kya Buganda mukirekeewo kubanga simu mwakitangawo Museveni agenda essaawa yonna tetumanyi bwe tunaabazza mu tujja bakuba embooko nga gye mukwata temugibala kale ekyo nakyo nkimaze KCCA n'akabinja kamwe mutambule nga mwogera ebintu by'ekisiru neffe tubalinze awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala omanyi bwe nzijjawo ne mbagamba ebintu ne mwebuzabuzanga abafuka banaaba nga mulooza tebibeerewo nebimala ne bibeerawo babiwaddemu akaseera katono nnyo kati yo seeri olwaliro kankujje wabinyise mu nsuwa n'ogenda South Africa gye wayogeredde ebikankana naye before nga tonnagenda kumakya ku Lwokubiri wasooka n'otuuza meeting mu State House Entebbe ku ssaawa 3 ez'okumakya then n'olyoyolekera eggwanga erya South Africa yo seeri mu meeting eri wabaddemu weke nnyini Kalekyezi Kayihura Bahati Sejjusa ne Meja Kakooza n'abantu abalala mu meeting eno muyina ekiboozibozi ekirootanga abali ku lusozi nga mukojowa ne mutandika okwogera pulani zammwe ez'okusalako ebitundu bya Uganda bizza ku Rwanda kubanga mugamba nti Rwanda abafuzi b'amatwale bajiwa ekitundu kitono nnyo so nga ate eno mu Uganda mulaba nti bannayuganda bebafu nnyo tebakyagala nsiya mu mwagala kugisalako era mugenda teekawo engeri y'okwerwanyalwanya nga okuli mu Congo nga mwagala kusalako bitundu bya Buganda oba Uganda bizza mu ggwanga erya Rwanda mubigatteko mission eno mwagitudde mu meeting nga tonasitula genda South Africa mwabadde Museveni kenyini Kalekyezi Kayihura Sejjusa ne Kakooza mujja kwebuuza Mama Njovu Enterprises aruludda bantegezezzaako nti Mama Njovu Enterprises yayiikamu Windows nkiddamu bantegezezzaako nti Mama Njovu Enterprises yayiikamu Windows ayina galaji gyali mba kyamukanika iyo yensonga laki nabagambye nti omuntu wansi bw'omunyigiriza ennyo ate bw'anatuuka okwera nako post gye nakoze ku makya kirabadde ntegeeza so kyobula nti mweno meeting teyabadde Mama Njovu Enterprise ne South Africa teyagenze yayiika Windows ayina gala gye bali gye mukanikira mpola mpola yensonga laki temusamuula mu meeting zino Yosiri bwe yatudde n'abaana abatamiivu banne abaloota nga bafuka muno mwabaddemu Museveni kennyini Kalekyezi Kayihura Bahati Sejjusa ne Kakooza bagambye nti bagenda okumakinga sure nti ebitundu bino wammanga babizza ku ggwanga lya Rwanda kubanga bannayuganda bebafu era ne mu South Africa yakyogeddeko nti bannayuganda basiru agenda akyogera nti basiru ne Besigye yakyogera mu bitundu bino bagala okulota okuzzaako mwe muli Kabaale mwe muli Mbalala Masaka okutuuka Katonga boolekera Gomba n'Olukoola lwonna balugatte ku ggwanga erya Rwanda era kino bajja tandiko kidibate nga mujja chuli amada bya bufuzi addala Banyarwanda n'abantu beeyo nga batandise okweyogeza nga abaana bako nti bo tebasandira kubeera mu kitundu kino balina kubeera mu kiri ekitundu ekirala nga muwulira ebiri mu ggwanga eryalasha ew'omukulu teeka munda pozira bagamba nti erinnya ery'omusajja osagala byogera gwe bayita Putin mu Luganda ze muyita teeka munda kati teeka munda bwati bwe yawamba ekitundu kiri ekya Crimea kubanga Crimea mwalimu abasajja n'abakazi abalasha n'aba Ukraine kati yakozesa advantage nti aba Ukraine bali basinga mu Crimea n'awamba ekitundu kya Crimea n'akisala ku Ukraine n'akitwala nono alota afuka era kati sawa zinaga nti olwokuba nti okuva Kabaale Mbalala Masaka wano Katonga Gomba n'Olukoola lwonna lulimu basajja bano basirwajja okwota basinga nyirimu entannaba ajja kukola akakodyo ke kamunga kali bakunnumbe nga basalako ebitundu ebyo bizza ku saidi y'e Rwanda olwo n'Olukoola baluzzi balutwale baluzeeri nga baagala okikola e Congo oba wendi oba siriiwo ebintu bino muli birabako ate muli omusajja yakola video nga gyeziri muza mutegedde bulungi Nyate kazijukizemukko bali baserwajja okwota nti munnange okusinga nyirimu entannaba tekitegeza nti nyirimu bataliiwo abawali bulungi nnyo
tujjukira nti mwadduka ewammwe mu ntalo ziri ezaali ez'amawanga mwaddukira bitundu bingi nnyo bya Uganda naye baabagano bawo obudamu okutuuka mwaje ne musitama kuno mu Buganda so nga ate Ssekabaka Daudi ekyo myaka egyo yakwatibwa ekisa n'abagamba nti mujje mbaweeko mwina okutuula mufune obutuuliro musobole okubeera awo era butyo n'abakwata n'abatwala mu lukoola engoma gye bateekera kyobula nti olukoola lw'engoma ddo lulimu basajja n'abakazi banyarwanda olw'ensonga nti Ssekabaka yabawa obutuuliro ne batuula eyo ne basiisira ne bazaala n'okuzaala ne batuuka n'okwetuma amanya ge baagala naye kati essaawa zino olw'okuba nti ono si wajja okwota ayagala kusinga nnyinimu entannama butyo baagala okukola ekintu kino okuba nti batandise okutematema Uganda ogitwala genda wetegereza ebitundu by'emmenye bantu ki abasingamu bannayuganda basingamu babatta kiro mu misana babawamba okendeeza ennamba kiri kigenda otuuka nga bayoola buyoozi munda kigenda batwala butwazi mwenna ku Sunday bwe nakola video ne bagamba nti abantu bagenda okutta mwetere mwetegeke njala bategeeza nti meeting eno okusinziira ku doni yange meeting eno baali babula kubaza kusayininga ssente najja tegeeza abantu benategeeza muna nti mugenda kuttibwa meeting ete kubanga etudde olwaleero okusinziira ku meeting kuba meeting yalina okubeerayo ku Sunday yalina okubeerayo ku Monday naye ate naaba nga alina program ez'okutambula okugenda mu South Africa meeting erina kutulula era amanyizi eyinza okuba nga etudde nga bandaba essaawa zino nga Yoseri ne kagrupu konna kena bategeeza kagenda okukola mission eno basayininze millioni 2 ze bagenda okukozesa mu program eno ey'okwasasinatinga mwenna abasajja bennayogeddeko so mwegendereze nnyo naddala mu bannayuganda benagambye ku nsonga eyo ey'okuba nti baagala kubasaanyaawo so mukitegere bulungi nnyo ku nsonga eyo awo nvuddewo ngenza ku nsonga endala ebintu bingi bitambula mu Uganda nabagamba yebuvudde katono nti abavuzi b'empanka ekintu bakitadde ku level y'amaanyi nembagamba nti mujja kuba mulyango baga nti ekintu bakireeta mu parliament kiteesaako kiki ekyabaddewo era kizzeewa bakiteesezzaako naye soka weebuuze lwaki kigenze ku social media bakipromotinga nnyo bakiteeka Robert Kyagulanyi Ssentamu eno yiina ensonga wulira nabagamba kigenda kujja mu parliament tekizze naye lwaki bwe kitusituse kisitukidde mu Kyagulanyi Ssentamu ba enan propaganda list bakitambuza bonna lwaki Kyagulanyi tava nayogera sima biki bwe yana musajja wattu Kyagulanyi simanyi bofuna n'otuloba batutega kuuma agenda mu kabuyonjo nga wa NRM hayita Kyagulanyi abeera ku TV nga nyimya music wa Uganda abeera kulinya Kyagulanyi goba mu njunga mu ndabyabufuzi abeera ku Kyagulanyi goba akyaye ayogera ku Kyagulanyi agenda otegeka ekivulu era ateeka mu Kyagulanyi agenda okubba ayogera ku Kyagulanyi kuga mutu sobedde sima musajjo bakyebaka buli muntu yenna ku TV gwowulira ali Kyagulanyi neko keziganya okumamira mu Kyagulanyi aziganya okumamira bano sima bakoze biti Kyagulanyi umusajja mufudde kibannange omusajja muleka abereko wayina okubeera kati programu z'abasajja bali mu kulya mu kasasiro waabwe era Kyagulanyi mulese mutaddemu waliwo n'abawala abaabulwa ebyokkola badda ku social media n'ombuuza okola ddi toyina musajja tokola ki n'akera ku makya n'aleekaana nga gwe bataddemu ebbombe emabega tutujja n'awoloboka omugambo naye nga omujja mugulako omusango ombuuzo waayi okusinziira ku musajja gw'otwalaganya ebigambo by'oyogera obijja ludda agenda atandikaga bansonyiwe ate saategedde bannange mundeke nange babiŋŋambye please making sure nti ebigambo by'oyogera biri well calculated okitegera bulungi nnyo Kyagulanyi mufudde emboozi enteganya okuwaka Kyagulanyi agiganye agenda okubba Kyagulanyi annemesa ali mu parliament omusajja mufudde buli kimu simanyi nti omusajja yeebaka agenda okukola concert bwayimira kazindalo tate Kyagulanyi biki omusajja mulekeko yeebake njagala bategeeza omusajja mulekeko yeebake kati essaawa zino mulese mugenda kiteeka mu parliament nabagamba kigenda kujja kikyo kizze ku parliament naye njagala osooka weebuuze lwaki bakireese essaawa zino kati njagala bawa analysis yange mu mbeera bbiri zino ekisooka weebuuze we nakyogeddeko nti kijja lwaki bakireese mangu ku issues eziri mu Uganda zisinga obungi nekijjawo ekyamabaati Anita Amonge okubba amabaati Nabbanja okubba amabaati Kashayizo okubba amabaati ne baminisita ne ba MP okubba amabaati ne bakibikka ekyo kati bakifudde diversion okukiteesaako mu Uganda tulina ebizibu bisinga kasasiro gwe mugenda okuteesaako teri munna Uganda agenda kuvuga mpanka
ne mukireesera okuba nti mwagala kusuula Kyagulanyi n'okwonona erinnya lye y'ensonga lwaki mukirebesesa ninjala sooka kubuuza ekibuuzo kino golowooza lwaki NRM erina bambe ba parliament 325 bonna balina diploma diploma degree masters PhD n'abalina doctorate lwaki era balonzeeyo Asumani baswale mukwano gwa Kyagulanyi yabaleeta agenda akole bamuwadde agende mu luwumula mbwate addemu abagetteeko eryo lwaki era bagenda kuba bagambe nti olaba nti era mukwano gwa Kyagulanyi gwe bawadde agenda ateeka etteeka eryo mu nkola liteeka isooka weebuze teeka wakabuuza lwaki mu bantu lwaki siwa NRM gwe bawadde etteeka agenda alikole why of all of people is baswale the opposition balina okunywa ku mazzi NRM erina abaka 325 plus naye lwaki mu bo si gwe bawadde omu ku bo agenda addemu awandika etteeka lwaki waliwadde opposition basaalirwa mukwano gwa Kyagulanyi ekintu kyonna politically bakikuba bakiza wa Kyagulanyi kyonna bakikuba bakiza wani wa Kyagulanyi era abaguyaguya ababuyabuya abatoletole abavumponga byo yambunga ba NRM bagenda kuvenga bakidwavenga bakiza wani wa Kyagulanyi tibali waddera mukwano gwa Kyagulanyi yagenze nakola etteeka ba member parliament aba NRM temwasoma oba ekyo nkitaddawo kati wulirize Emboozi yo seriti bahabulwa lutabaisira mutabano wa kale kyensere tamuzezede nsanga bisibe na nyini toilet lukwata senior mukuzanya data politics teri amukwatira nsawo mumpulirize bulungi agenda kozesa ox ebeteka lyokuvuga empanka nga political platform okulaba wawafunira mu kusaidi zino bili wa manga nchiddamu yoseri agenda kozesa etteeka ly'abavuzi b'empanka agenda kikozesanga political platform okumanya wawafuniramu side bills eziriwa esooka waliwo side y'abakyerupe egamba nti etteeka lirina okuyita kibeera official Museveni abaagalako ensimbi abaagalako mulemeza mu buyinza n'omukuuma nkiddamu waliwo side esooka y'abakyerupe abagala etteeka lino liyite Museveni nakati bamukuumidde mu buyinza bamuwa ensimbi ate abaagalako protection omulemeza mu buyinza waliwo side y'Abannayuganda egamba nti kafuuwe ensi yaffe okufuuka Sodoma ne Gomora kati agenda sooka akipike Bannayuganda buli omu akyetabe akiteekeko okuteesa kigeje kivena muno kitegeera buli mwatandiko kiteekako ekigambo kye yatule wali abira n'abareeba agamba mbalaba kata awembagala nankeji banzo mpereze ekipa soda nimbareeba watu bagenda okukola kate saazi yatudde eddabala saidi kikwafu mwebire bitu teri muntu agenda bikwanalizingira ku TV za Uganda kebere ku social media yagenda tulala awembagala kati awo bali abazungu